Ebitalo byakwatiridde ddawo omutala guno era nga tuli mu bitalo byerere ebya Bishop ow'Namirembe Diocese Reverend Bishop Balagate Samuel eyafiiridde mu ddwaliro ly'Ekisubi olunaku lw'eggulo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kupijje kwoli omulungi omwagala gyekomeddeko nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyini era nga nkwebaza gyonna gy'otuusako engalo eyo gy'osinzira webale kubanga ate otumbudde omulungi. Olunaku lw'okose lunaku tussako amawulire g'omuyizi Emma eyeetuga era ngono yali wa siniya ey'okuna wabula nga wenjogera ebipya bizuuse ku mwana ono yeetugira mu nnyumba yaabwe. Omugenzi yabadde muyizi ku ssomero lya Karambi Secondary School mu ggombolola y'e Karambi mu bitundu by'e Rwenzori. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bino amanyiddwa nga Nelson yategeezezza nti Mate yesse oluvannyuma lw'okufunisa omuyizi we siniya esooka olubuto ate ne kiviirako bazadde be okuba nga batanzibwa ensimbi obukadde bwa Uganda 300. Bino nno babisiŋŋaanye ku kapapula ke yafudde nako era nga kabadde mu nsawo kwe yabadde abiwandiise. Ekyamuviiriddeko okwetta ky'ekyokuba nti bazadde be baakakiddwa oba bategeezeddwa nti bagende mu maaso okubanga ate basasula oba baliwa ensimbi obukadde 300. Amyuka omukulu w'essomero lino Samson yagenze maaso okubanga ate ategeeza nti omugenzi yali yagobwa dda ku ssomero oluvannyuma lw'okukizuula nti yali yafunyisa muyizi munne olubuto wabula nga ate yakkirizibwa okubanga yeetaba mu bigezo ebya siniya ey'okuna era nga ne ku lunaku lwa briefing yaliwo nnyo nnyini ddala ku ssomero. Kitalo nnyo, kitalo ddala. So nga ate era ekikangabwa kibuutikidde abantu b'e Nateete oluvannyuma lwa poliisi okubanga esindirira omuyizi w'essiniya ey'okuna eyategerekeseko agaddereke Ssejjibwa amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno ku poliisi wennyini. Ssejjibwa yabadde muyizi ku ssomero lya Continental White Light College wabula nga kigambibwa nti poliisi eyina gye yabajje ne baleeta ku poliisi awo nno nga wennyini we yasinzidde okubanga ate emukuba amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno. Jibadde Miranga na Biwoobe Lungujja Zone 8 mu ggombolola y'e Lubaga omulambo gwa Derek Ssejjibwa bwe guleeteddwa mu maka g'abazadde be. Ssejjibwa ng'abadde muyizi mu siniya ey'okutaano ku ssomero lya Continental Whiteland College e Lungujja yakubiddwa amasasi agamutiddewo olunaku lw'eggulo ku poliisi y'e Nateete. Ono okutwalibwa ku poliisi gye yafiiridde yabadde akwatiddwa poliisi mu bikwekweto bye yakoze mu kitundu ky'e Lungujja okufuuza abamenyi b'amateeka. Drone yabadde tennayimirira emmundu ne zifuluma nga 10. Omusajja yabuuse puulu eri esooka paka wano awabadde Derek. Ne bakwata Derek ne batandika omukuba emmundu okumukuba ebigalo okumufumita emmundu enefulumira essasi. Si birungi n'akamu n'akatono ddala. Mu ngeri y'emu omukyala amanyiddwa nga Vanessa ng'ono ye mukyala eyazaalira Bruno K omwana amanyiddwa nga Seth Kigundwa bw'atyo naye yafiiriddwako kizibwewe wabula nga ate ono ateeberezebwa okuba nga yattiddwa bayizi banne abaamuyise oluvannyuma ne bamukolako ettemu lino. Omubiri gwe gwasangiddwako ebizigiro nga bw'ogenda okulaba omukyala Adija Kigozi ng'alambulula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya kansubire muli fine. Kitalo nnyo bannange. Kazini wa biological mother yafudde. Yafiiridde awo ku university ku MUBS. It was a freshers ball. Amawulire gakontana era nga bw'omanyi eby'omuntu afudde. Abantu bagamba yafiiridde mu university munda. Aba university bagamba yafiiridde mu hostel eri wabweru. So family eri very confused. Naye engeri omwana ono gye yafudde mbambi bamusanze mu mochari ng'aliko akapapula akawandiikibbwako. Bagenze okumukebera ng'alina enkwagulo mu bulago ng'alinga nga gwe baatuze ng'alina n'ekiwundu ekinene wano ku mutwe ng'alinga nga gwe baakubye ejjinja. Ekigambibwa nti either yabadde alwana ne bayizi banne ne bamukuba. Abamu bagamba nti eyo ku hostel gye baamuyise okugenda okukyala bakwano be ne bamwefuulira ne bamukuba ne bamutta. Naye bambi kitalo nnyo omwana ono omuto okubeera nga badde atuuse mu sekendiya anaatera okumalako kampasi ate n'afa. Bazadde b'omwana ono kye baliko nsobola okukitegeera bulungi. Bannaye byebyo obulamu kati bwafuuka bumpi. Bw'olaba we balwana dduka misinde
Omuntu bwakugamba nva mu maaso omukwano situkiramu. Kubanga obulamu bwo kati tubukwatira mu ngalo naye nga Vanessa Bambi kitalo nnyo ekya kazinuwo nsaba Allah abasaasire mufune justice ne family yammwe mutegeere amayitire n'enfa y'omwana ono Bambi. It is too sad. Kale bannange mbeere bulungi amawulire mbaleetedde gannaku. Amawulire agava ewa Professor Badru Kateregga nago si malungi era ng'ono yawonedde watono oluvannyuma lw'okulumbibwa n'akubibwa bubi nnyo era nga yafunye brain damage gattako clot oluvannyuma lw'okubibwa abalumbaganye abatamanyiseeko wa gye bavudde. Kigambibwa nti olulumba luno lwazzeewo oluvannyuma lw'omukono okufunamu obutakkaanya n'omu ku bakyala be era nga ye okutaasibwa kyaviiridde omu ku bakozi be okuba ng'akwata essimu n'agiwulugumya mu batabani be oba mu bawala be abali emitala w'amayanja abageze maaso okuba nga ate basindika obuyambi obw'amangu bw'atyo n'abeera nga ate addusibwa mu ddwaliro era ng'essaawa eno agenda aterera mpola. Kigambibwa nti ensonga eyandiba nga yaviiriddeko obuzibu buno nsonga yaki ya bintu oba ya byanfuna. Yes, ebyo byo bisizza bangi. Ate ye Haji Ali Mwezira ngono yagambibwa okusobya ku muwala we atannetuka kyokka ng'alina abakyala bangi yakwatiddwa. Minisita w'abaana Balamu Atenye yagenze maaso kubanga yebaza poliisi olw'omulimu gwe yakoze era n'asuubiza omwana okufuna obwenkanya. Bangi bavuddeyo kubanga ate boogera ku nsonga eno kubanga yabakubye wala oluvannyuma lw'okukizuula nti omwana n'ekyansezze oz'okufuna ezzadde mu bukulu bwe zaggwereddewo ddala. Uwolereza aleeta enguzi okuguzibira naye yeetaaga kusiba oba kutta mangu nga bukyali aleme kuleeta bizibu birala. Avaayo okuwolereza kati nga guno gunnaddiini basajja abakulu mutuswazizza nnyo. Omusajja n'akwata omwana n'ovaayo omuwolereza ddala nga naawe oli muzadde. Nkubamu akafaananyi kiri mu makaago neeraliikirira n'okweraliikirira. Neeraliikirira n'okweraliikirira. Neeraliikirira nga bw'okiwulira. Mwasajja mu omutima mugijja mu obwagazi mu bujjawa. Ekintu kyo kinneewuunyisa nnyo mu mujjawa obwo obwagazi n'oyita ku bakazi. Noyita ku bakazi abeetunda, noyita ku bawala ag'ojja okuteesa naye akkirize nga tomusise namusika, n'olumba omwana omuto. Oyagala tugamba mu bagamba onywa enjaga, lwaki enjaga teyakusindika ku wuwo? Lwaki enjaga teyakusindika ku wuwo? Tolaba nti naawe omulimba mumanyiira. Era ddala kituufu n'abasiru bakola. Ntuye omusajja omukulu emyaka gy'oliko weyita munnaddiini ng'ojja osimba amannya ebitategeerekeka. Eddiini kubikirira. Eddiini tekugambangako kubikirira muntu akutte mwana. Nedda. Nedda. Tekisoboka. Essaawa zino tutataasa baana baffe. Tugenda ku following ogwo omusango. Mutuviire ku baana banaife tuzadde. Nze buli ekituuka ku mwana w'omuntu omulala kinneeraliikiriza kubanga ndi maama. Buli ekituuka ku mwana omulala kinneeraliikiriza kubanga ndi mwana. Baganda bagamba ekidaala. Okitegeera. Bwe bawamba omwana w'omuntu kitwale nti naawe obwo bamuwambye. Bwe bulumi bw'owulira situkiramu sharinga, tambuza vidiyo, gisindika etuuke gy'erina okutuuka, taaginga buli alina okutaagingibwa so that tufuna obwenkanya ng'obudde bukyali. Okitegeera. Otherwise bwe tutaakola ekyo nga buli omu awoza buneesuulirayo gwa naggambe kasita si wange kigenda tulya ffenna ng'abakazi abazadde mbabuulira amazima. Kigenda kutulya ffenna ng'abakazi abazadde n'abasajja abalinamu ensa kubanga abasajja abalina ensa mwebali. Abalina ensa mwebali. So tusaba gwe kikwatako mukole. Aba Uganda Police muli enguzi yammwe tetubagaanyi naye bambi mukole. Kwata sente zirye naye tuusa kino zirye gwe oli omusiru muleke liya yongerayo omusango kimulye yamanyi. Gwe wamutuma gwe singa babadde kuwo nga gwe bambudde waliwulidde oti.
waliwulidde otya? So ngenda kubasaba tuleme kutiitiri kutaliiso ku bantu bazizza misango ne bwaba muganda nze nkigambanga baganda bange abalenzi omusango gwe siri kujjamu wakubye omukazi siguyingiramu bakutwala ndaba omusango gwe siri kujjamu wabbye n'omenya edduuka n'oyingira siguyingiramu omusango gwe sigenda kujjamu wakutte omukazi mu butuufu kati ekyo kinyonnyola otya omuntu wakutte omwana w'abandi ebyo sibiyingiramu. So ng'atera mu ngeri y'emu y'omucreator Silver Unit ku mukutu gwa TikTok yavaayo n'ayogera ebisongovu ku Bujje bw'atyo naye yakwatibwa wabula ng'ono yagenze maaso kubanga asaba ekisonyiwo ng'agamba nti teyakikola nti yali akitegeeza oba teyabyogera nga yali abitegeeza wabula mbu yali agezaako kukola content ate nga mbu n'omwana yali amusanyusa weewaawo wadde yeetonze baamusuubiza nti agenda kufuna ekibonerezo ekimugwanidde. Ate babawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abawerako ddala 16 abadde bavunaanibwa emisango gy'okulya mu nsi y'abolukwe n'okusangibwa n'ebintu ebiteeberezebwa okubeera eby'amagye bakkiriza emisango. Bano okuli Olivia Naltaya n'abala 15 baakwatibwa ng'eggwanga lyakava mu kulonda kwa bonna okwa 2021 era ng'enfunda eziwerako ddala bazze basaba okuweebwa okweyimirira wabula nga ensonga zaabwe zigobwa bugobwa. Kaakati wenjogera balindidde ekibonerezo. Omukulu amanyiddwa nga Balamu avuddeyo n'ategeeza nga bwali omusanyufu ennyo ku nsonga eno olw'okuba nti bakkiriza emisango era n'abategeeza nti agenda kukola ekisoboka okulaba ng'omukulere Kaguta Museveni abaddiramu oba abasonyiwa babeere nga tebateebwa. Mukabirira minisita w'abaana n'abavubuka muveeyo mu Kitalo Omusajja tukola mu ssente nze bampita Sanya mu Haidini musaayi gwa Bobi Kyagulanyi muwabula kubanga magezi ga buwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga lino nsaba omukulembeze w'eggwanga oyingire mu nsonga zaffe pulezidenti nkusuubiza nga watali muntu agenda kutabangula mirembe mu ggwanga omusajja atuvotibya Kyagulanyi yatukozesa okutabangula emirembe tusaba gavumenti etusonyiwe tukabira omukulembeze w'eggwanga atusaasire atuboneredde oyo gwe bayita Oliver Lutaya yasoose okugamba nti yazza emisango ate oyo babadde bamuwulirako nnyo soda ne chai aba opposition kati ekyo kigenda kuggwawo era nsaba Katonda ono omulungi abaleetedde abaana abo okwekuba mu kifuba nsaba ne bali omwendo ogusigadde nagwo gukkirize gye bujja bafune eddembe lyabwe kirungi nnyo okugondera gavumenti eri mu buyinza then ezamwe zemwagala okukola nezibasanga nga mukyalina amaanyi n'embavu ezikola saagala nnyo okwogera ku ssente njagala kusooka ba ideology abantu balina okufuna omwoyo gw'eggwanga so kyensooka okubayamba okubayigiriza babayigirize ideology ate babayigirize patriotism bamanye eggwanga lyabwe oba oyagala eggwanga lyo tojja kuleeta loole ya bipiiro byokye mu kkubo yonoone kolansi ate nkya tumukole tojja kukwata jambiya ogende ku kyalo ng'otema abantu oba ng'oli mwoyo gwa ggwanga so tujja kubayambako mu ekyo bafune training bafune ne skill development then betabe ne mu program za government zino ez'enjawulo eziriwo tulina ssente za PDM zigenda ku buli muluka kuba balina emiruka tebazaalibwa mu bbanga balina emiruka gyabwe olweza grow kati ng'oyo Oliver Lutaya next nzo okunsanyisa y'omuwala wadde nga guli gutyo baba ekibiina kya National Unity Platform tebakkiriza na nsonga eno nti abantu bano ddala emisango gino baagizza era nga bakakasa nti bakakiddwa bukakibwa okubanga ate bagikkiriza. Baffe abamu batendewaliddwa era ne bakkiriza emisango gye batazza ensi yonna gyemanyi nti tebakola mwabo mwe muli comrade waffe Olivia Lutaya bamuhidini Sanya n'abalala kyanaku nnyo nti Museveni ne system ye yabitrayize bano abaana kubanga omuntu abazze omusango omuwozesa bamaze ebbanga erikununkirira myaka 4 nga tebaleetanga bujulizi obaluma tebabawozesanga nga bali eyo kakati ffe tubategeera osobola okitegeera oli bw'aba amaze emyaka 4 mu kkomera nga tebamuwozesa n'atuuka time n'akola ki n'atendewalirwa kiba kya buntu oba okitegeera weewaawo tetukyenkaleginga kubanga tumanyi Museveni system ebwekola kubanga oluusi
abantu bavuddeyo ne bakkiriza emisango ate bwe bava mukomera ne bafa mu ngeri etategerekeka ne babuzibwawo ne bakola kino ebirala. Mwawulira Balamoyo ng'agamba nti bwe bava mukomera baagala babatwale Kyankwanzi simanyi babayigirize bya NRM n'ebirala bwe bityo. Ebyo byonna byonna bityoboola ddembe lyabwe. Batutegeezezza nti Balamu yali okulw'omukaaga era nti bwe yagendayo n'abagamba mukkirize emisango. Bwe mukkiriza emisango ekyokubiri mudde mwetondere Museveni muteebwe. Ne bamubuuza oba ffe tubuuza bamwetondere ku ddiiri ki bakola ki bamukola ki bamukosa ki. Bw'abanga awaliwo kyabavunaana lwaki tebawozeseddwa ebbanga lino lyonna ne babagamba nti omusango gubasinze tubawadde ekibonerezo bwe kiti. Lwaki oluvannyuma lw'okubula obujulizi n'okulaba nga tebalina kyonna kyonna kye basobola okubateekako basazeewo okubaforcinga okupleadinga guilty ne bakkiriza emisango gye bataza. Mukimanye nti gino emisango gye baateekako bano abaana gye bali pleadinga guilty minene nnyo. Ogumu gwa artificially okulyamu ensi olukwe. Omulala gwa no position of ammunition nti babasanga n'ebyokulwanyisa. Kakati egyo emisango minene nnyo okugiteeka ku baana b'abantu okugiteeka baana b'eggwanga ne babeera n'ekyo ekikolimo ebbanga lyonna lyonna emyaka gyonna nga bwe batambula ono bagamba yalya mu nsi ye olukwe n'ebirala bwe bityo. Oli bw'aba agenda kunoonya omulimu oba ayagala kutambula agenda bweru eyo criminal record esigalawo emubeerako. So kyanaku nnyo nti beeyisiza bwe bati tukivumirira abana abantu demand yaffe badde nti bateebwe kubanga tebalina musango. Tebagala babawozese bwe bamanyi nti bakola ekintu kyonna kyonna bawozese tugende mu courts. Of course ekirala kye tuvumirira ye Ssaabalamuzi w'eggwanga oyo Owunyidolo ne system ye babitrayinze bano abaana okusinga omuntu yenna. Of course Museveni yasooka n'oddako ne Owunyidolo ne system zaabwe zonna kubanga bano abantu ba civilian. Koti yasalawo dda nti civilians bave mu koti z'amagye naye Owunyidolo yagaana okuwuliriza eyo apiira okutuuka n'olunaku lwaleero nti kati bano abaana babadde boogera nange ng'olaba baagala nakkaaba nga balaba nti kye bakoze tebakyagalira ddala naye nga tebalina kyakukola. Lwaki? Kubanga tebalaba kitangaala mu maaso bamaze ebbanga mukomera tukoze buli kimu kyonna nga NUP kye tusobola okukola ne tubafunira abalooya ne tubafunira welfare ne tuyambako ku family zaabwe n'ebirala. Naye bw'olaba bano abantu abasinga bafiiriddwa abaana baabwe nga bali mukomera ne bafiirwa abazadde ne bafiirwa ab'enganda n'abalala abamu we baviira mukomera tebajja family zaabwe zagenda dda abakyala baana oba n'ebirala bwe bityo. Kakati naawe okitegeera nti bino bye bali mukola babikola lwa kutendewalirwa nnyo. So katusabe nti bajja vaayo mukomera eventually era basigale nga bayimiridde ku kye baliko. Naye nga bwe nkugambye nawulira Balamu ng'agamba condition emu gye yabawa era kati nakugambye bagambye nti yabagambye balina okuvaayo ne beetondera Museveni. Kakati kye bategeeza nti bwe baba bavuddeyo baagala bano abaana babatwale babakozesa ensobi batandike okubafuula ng'ekyokulwanyisa ku saidi yaabwe eya NRM. So kyekiri kye bagamba nti akusinzeeko taatawo n'awasa maamawo by force. Kakati kye bakoze omuntu omusibe emyaka 4 novaayo n'ogamba kati njagala lwampaka genda mu NRM lwampaka. Kakati ebyo biki mu ggwanga lyaffe? So banaasi bonna baagala eggwanga balina okuvaayo ku nsonga eno ne bagikondeminga. Minisita Sam Mayanja avuddeyo n'ayongera okwambalira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ku nsonga z'ettaka. Ono yategeezezza nti ebigambo bye byafulumya tabyejjusa akakubeera okubirumamu. Agamba Ssaabasajja akomye omuze gw'okubanga ate atwala ettaka lyabwe n'aliyita erirye oba liyite ettaka lya Kabaka. Agamba nti agenda maaso okubanga ate alimbalimba abantu mbu yakola ki yalisikira ku bajjajjabe ate nga si bwe guli. Oyo bw'atyo naye bwe yategeezezza. Ebyo nga biri bityo ye Commissioner wa Parliament omubaka wa Nnyendo Mathias Mpuuga Nsamba awandikidde Speaker wa Parliament Anita Ntamong ng'amusaba aweebwe olukisa agende abeere nga ateekateeka ebbago ery'ennongosereza mu mateeka agalungamya ebyokulonda mu ggwanga.
Pulezidenti w'eggwanga lya Guinea Mamad ayongedde okulumya eggwanga Uganda wagenze maaso okuba ng'ate aweera abakungu ba gavumenti bonna okufulumamu eggwanga lye nga tebafunye lukusa kuva mu ofiisi ye era bw'atyo n'alagira bunnambiro bonna abali emitala w'amayanja okuba ng'ate bakomawo mu ggwanga. Bino we bijjidde nga baminisita abasinga obungi tebaliimu mu ggwanga. Kigambibwa nti Omukron agenze okwogera bino ng'ayagala kukendeeza ku nsaasaanya ya nsimbi wa musolo etokomoka mu ngendo nga zino zaayise ezitalina makulu. So ng'ate olunaku lw'eggulo akulira oludda lwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi wamu n'ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti bagenze mu maaso okuba nga tebaggalirwa wabweru w'ekikomera kya ofiisi za kampuni enzimbi eya Rocco Construction Limited gye babadde bagenze mu nteekateeka y'okulondoola enkozesa y'ensimbi z'eggwanga. Omukulu Honorable Joel Ssenyonyi kino yakyogeddeko bw'ati. Went with colleagues after I wrote on 8th October to the management of Rocco Construction Company Limited that will go and interface with them, because so far government has given them 263.3 billion shillings. And there's been numerous concerns. I'm sure some of the members here have been called by staff. They've not been paid for 4 months. There's different projects, including our chambers, that is not being attended to. But on going there to carry out our oversight function, we found a letter at the gate written back to me saying that the board has denied us as members of parliament access to the premises of Rocco Construction Company. This is a private company, yes, but it has been given taxpayers' money. In fact, on the day the first batch was passed in July of 2022, even the majority report of the committee had several concerns. I remember that report was read by the Honorable K. Fachiwanuka. And both the majority and the minority report were saying, can we first do due diligence before we give this company money? Anyhow, it passed very quickly. We don't know what's happening. Projects have stalled. Staff are complaining they're not being paid. We went to interface and interact with management as we have elsewhere, except for Loboa Hospital, which also denied us access. But the others, they do allow us access. We interact with them. And so I got confused because I know not very long the Minister of Finance will be back here in Parliament asking for more money for Rocco. But the company does not want to account. It is not paying staff. I wanted that we put government on notice, first of all, that as I know they are planning to come for more money, can they first account for what we have given to them? And if the company does not want to account for taxpayers' money, then return what has been given to you. We shall not bother you if you're using private resources, but if you're using taxpayer money, it's important that it is accounted for. Omukunja wa Bit FM yavuddeyo ne yeetondera ab'ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'ebigambo bye yafulumya we yali agezaako kuba ng'ate apromotinga show y'omukulu amanyiddwa nga David Lutalo. Bano baamuyisaamu eggaali kubanga yavaayo n'ategeeza nti bye bakola bya kubaawula era bw'atyo n'abasaba baleme kuwuliriza balala oba oliawo bagende maaso kuba ng'ate bawagira omuyimbi w'eggwanga David Lutalo. Wano nno omukulu amanyiddwa nga Omar Kiseka n'abalala bwe batyo bagenze maaso kubanga ate bamuyisaamu eggaali era oluvannyuma bamuleseko ne ku live ne bamukazaakaza gye bwakeredde nga yavuddeyo ne yeetonda n'abategeeza nti bamusonyiwe bye bamuvumye oba bye bamugambye biyitirivu ate nga alina abaana be bakola ki babiraba. Mukunja nkubuze ekibuuzo kakomo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo byobiraba tanawo kwetonda bulungi obiraba yesebo kubigenda maaso mu ggwanga kiki ekikukwatisa okukujja eri ejjo tukoleko komenti togamba bino byetukola bikyamu naye bino si bikyamu kati lwaki owamattuka eri n'ogamba abo baagala kutwawula okujja ku mulamwa ebyobufuzi biki nga olabira ddala ebigenda mu maaso banayo zina ensonga tetuzoogerako nti tuli balabi tetuzoogerako nti tetulina byakola tulina ebyokukola infact abasinga ozoogerako be basinga n'okuba nebikola naye Mukunja eggwanga lyaffe tulyagala nange ndyagala tetusitudde mundu kukuba bantu masasi tuvuddeyo twogera ku bituluma tuzukusa bannayuganda bannaffe bategeere obuzibu bwe tufuna buvaawa ensonga tugiterezezza tutya kati ate gwe ovuddeyo olemye okunenya omuntu asaaba
olemye okunenya omuntu kubanga abantu baffe babatta kuwagira buwagizi pulezidenti waffe just kuwagira kukozesa nga oyambadde enkofiira eya people power okuku musango abaana bali makomera tebafaayo kati gojja okola komenti tukulese lutalo bebamu ku bantu betumanyi betwaleka ngajja n'ayimba fe oba tetukolako komenti tetukufaako tetukulinaako buzibu ola bibyo naye lwaki ojja okutufuula basi fe buli we twogera ku nsonga zino tufuuka tageti za Museveni saawa yonna akukola ki akunyiga kati bino tobireetamu muzannyo bino tebiriimu muzannyo Mukunja in fact Mukunja n'atabiriimu bigina omulya kino nkikubuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga tubiraba oba mmwe mwasalawo ne mugaa nti affe katubireke ffe katweyagale kubanga abaana bammwe oluusi beeyagala oba mufuna ku ssente ab'omulala tunulira ab'omulala bw'ofuluma mu studio gy'ova ng'ova kukola n'ofuluma n'ovuga emmotoka yo byolaba mu kkubo. Sheikh Ashraf ng'oyo musomi wa dduwa yes ajja kuba ng'ate akusomera edduwa mu mbeera ez'enjawulo genda mu maaso okuba ng'ate omukonako ku nnamba ye ey'essimu bw'oba ng'olina obuzibuzibu bw'oyitamu mu bulamu ojja kuba ng'ate omufuna bulambalamba. Omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yavuddeyo n'ayongera okuba ng'ate yeewuunya eggwanga ly'e Uganda wadde nga onaavaayo n'akonjera abagezaako okuba ng'ate baagala change mu ggwanga ly'e Uganda ebiseera ebimu avaayo ate n'ayogera ku bimu ku ebyo ebinyigiriza eggwanga Uganda. Yita Kampala Road ekiro oyinza ogamba nti oli mu ssabo enzikiza eriko kisege mama ndaba kyasekera bigenda maaso mu ggwanga muno olina okubanga oli musiru nnyo obanga tomanyi kigenda maaso obanga yo genetically breastful teri muntu ayagala ggwanga lyaffe lino Uganda atalina nnako ku mutima ate kyamulina okumanya one day lijja kuvunda bw'osanyuka ebigenda maaso mu ggwanga. Yes. Nsi yawanga level of extravagance esinga sente government zeyina okuspendinga ku bintu ebirala. Nsi yawa yimbulire president yabane convoy emmotoka 30 vice n'aba nazo speaker n'aba nazo deputy n'aba nazo ba minister ba departmental heads ba division commanders bano ba directors ba police buli omu kwini wabongeza inange emmotoka meka Maktoum president wa Dubai abera ne motoka 2 jiwagoni jalimu ne moloka ya polisi Kagame we Rwanda wano abera ne moloka 4 sente zetwononera ku mafuta zisobola okufixinga the entire country obanga osanyuka basi kutegeera ffe bino tubimanyi kyobula tufunye enkanyanya Kampala ekibuga kiwunyanga ekikomera ky'embizzi oli musiraamu obanga embizzi tozimanyi ffe twazirundako. You get it? Is this a city? Okumanya gyo eggwanga lyo lifudde olaba wano kwalina ensambya bwe bakazimba bakateeka eno underground tunnel ne kati waggulu kati batobanga ababoda bayita waggulu on the left traffic eriwa kinumye nnyo nti nyinza okuva ku nsi kuno nga situkutte mu ggwanga lino kinuma nnyo mmwe baani kyogamba gwe kungu olowooza abantu basiru nga b'osuubira my god abantu abalowooza nganze balinga 95% balaba eggwanga lyava dda ku ki kumulamwa kibuga kyawa bw'osanga eggana ly'embwa n'ery'embuzi n'ery'ente n'endiga olya ggwanga lyawa ng'omuntu bw'alwala tamanyi wajja kujja ddagala ggwanga lyawanga eddwaliro ery'amaanyi National Referral Hospital Mulago ate kulifalinga ewandegeya mu pharmacy ogula eddagala ggwanga lyawa eryo ggwanga lyawanga the biggest export gye tulina kati kutwala abantu mu Middle East kupakasa kimbulire ggwanga lyawa eryo ggwanga lyawanga bw'ofuna obuzibu ku ssaawa 9 ogw'ekiro tolina namba ya polisi gy'okuba neyitamu gwanga lyawanga omusirikale wa polisi omusasula $10 omusaala gwanga kyeryo gwe n'ogamba nti abantu basiru gisebo tebakulimba abantu
Weewaawo wano wennyini wengera okuba ng'ate nkusiibulira kw'omu kw'abo abaakwatibwako era ne bateekebwako mu kkomera wamu n'okutulugunyizibwa ng'annyonnyola butya Balamu bwe yali amukutte n'abako byamunnyonnyola nga bugenda okuba ng'ate owulira okuweereza mbadde PJ we bali kubeera mulabi mulungi ate kuumira mpeera sigale ng'akonkomedde beera bulungi for now weeraba. Mukulu Balamu nga tonnaba celebratinga nga Lutaaya Olivia ne Seeka Ali bakkiriza emisango sooka oveewo ojje weegaane bino bye ngenda okwogera oba si bituufu. Mu mwezi gwa Kutaano omwaka guno gwennyini wakulemberamu bannamawulire be wawa omulimu ogw'okutuusa wendi kubanga wali wannoonya nga wambulwa ne bannimba balina interview gye banjagalako n'ojja n'onsinkana mu bitundu by'e Nansana mu restaurant n'oŋŋamba ogenda kumpa obukadde 3 nzikirize emisango egy'obuyeekera era njirumirizeeko President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Era n'onsaba negayirye n'abo abasibe abalala abava ku kakalu ka kkooti okwali Kamanya Kenneth, Ngobi Shafiki ne Nyombi Richard. Ngende negayirye n'ab'eŋŋanda z'abasibe. Bwe nvaawo ngende mu kkomera njogeziganye n'abasibe nga bo ŋŋambye ogenda bbawa miliyoni 200,000 singa ddiiro eba ekoleddwa. Nenkugamba nti ye ngenda kukola omulimu ogwo. Naddukirawo nentegeeza bakama bange ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule. Era enkeera waalwo bayiteewo press conference y'abamawulire. Nagirimu ne Secretary General ne Nyombi Richard ne Ngobi Shafiki ne Kamanya Kenneth. Nenjogera lwatu nga bwe wamiitinze e Nansana ne ssente ze wansuubiza okumpa ne mbyogera eri ab'amawulire. Waayita ennaku 2 ne mutandika okunkubira amasimu agantiisatiisa nga bwe nabalabisizza. Oluvannyuma lwa wiiki ng'emu n'ennaku nawambibwa ne ntwalibwa mu safe house ne njokebwa paasi emikono gyange gyonna. Nensodomizingibwa nasiyagibwa olw'okuba ng'anya okulumiriza omukulembeze waffe. Ku ssaawa za leero Seeka Ali mumwambaza t-shirt ya NRM. Gwe nojja n'ocelebratinga mbu olw'okuba nga akkiriza n'alumiriza omukulembeze nolowooza nti ofunye wiini. Eyo si wiini. Bana evidiyo eno mugintambuliza etuuke ku basajja bano. Brigadier Freeman Mugabe ssentebe wa kkooti amazima ogamanyi. Okakasa ku bicupa ecupa eza Uganda Walagi n'ecupa eza Guinness n'entambi za stove n'omusenyu bye baaleeta ne musinziira okwo ne mugoba bannamawulire mu kkooti y'amagye. Okakasa nga ddala oli brigadier abasibe abasatu okuli Muganza Joseph wabawa ekibonerezo kya myezi 4 n'olunaku lumu. Okakasa ekyo kyekibonerezo ekiweebwa omuntu ali mu bikola by'ekiyeekera nga mwe mugamba. Muleme kuzannya byabufuzi bya kyana kito. Guno omulembe mulalamu abantu bategeevu. Bannayuganda mwenna nnyongera okubagumya nti bano abasajja tebalinawo wiini wano. Era nze nga mbagamba nti Nakangubi Fulufiga ne Balamu balabiddwako ku kkooti. Abatali balamuza abatali baŋŋanda z'abasibe babadde nga bakimaki. Navayo nenkola video era mujja gikebera mu videos zange. Ne mbagamba Nakangubi Fulufiga n'abaseemu ayi bagenze mu makomera ne bagendayo n'abasirikale ne batulugunya baganda baffaabo. Ebigambo ebyogeddwa bivunaanyizibwa kusaanya nga ye so si kuffe 32 abali ku fayiro. Nyongera okubakakasa nti ne bwe banaabeera nga abasibe bonna bakkiriza emisango. Nkyayimiridde n'abo abayimira ku kigambo kyabwe nga kyennyimiriddeko nti tetumanyi misango egyo era tetugizzangako era bonna aboogera bye boogera be bamanyi bye babasuubizza n'okutulugunyizibwa okwenjawulo kubayiseemu. Era bw'abanga Balamu byenjogera si bituufu aveeyo abiwakanye aleme kusagambiza ng'alaga nti akkiriza nti abasibe bakkiriza emisango era ye n'alaga nti ajaganyizza nnyo.